Mr. Yiga kutuyigirize nti obulamu bulimu choices era nti tulina okubanga tusalawo bulungi okubanga tuleka emikululo emirungi abaana baffe n'abantu abadde batulabirako tebayinza okubanga benyumiririzamu. Bwe tutunuulira obulamu bwa Mr. Yiga era nga bannamawulire bwemukimanyi ng'era ensi bwekimanyi era nga amawulire gabadde gagamba nti abadde he's a comic pastor. Newankubadde nga siyinza kutandika kwogera bubi ku mufu, njagala kutwala mukisa guno okuyigiriza abalala okwewala ebintu ebifanaganako bwe bityo. Okwagala ensimbi ez'amangu, okwagala ekitiibwa kyotanaba kugwanira biyinza okutwala mu kubeera nga olaga ekitiibwa ekyenjawulo kyotanaba kutuukako. Kigambibwa era abamu tumanyi nti Mr. Yiga alese abaana bangi era alese ne bannamwandu bangi. Bannamwandu abamu bamanyiddwa, abamu tebamanyiddwa. Era tumanyi nti okusinziira ku ripooti zetufuna nti waliwo n'abaana abatamanyi taata waabwe ate nga taata waabwe ye Mr. Yiga. And waliwo abantu abaafuna obulwadde obwa siriimu obwaleetebwa okuba nga beegatta olw'empaka n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Nsaasira emitima gy'abantu egirina obulumi okufaanaganako bwe butyo, obanga wakosebwa, obanga wakuluusanyizibwa, obanga wafuna obuvune bwonna. Njagala kutwala mukisa guno okwetonda ku lw'ekkanisa y'abalokole nti abasumba b'abalokole si batyo beeyisa, naye bwebanga wakosebwa, ebintu byakubulako, obulamu bwakosebwa, wafuna siriimu, olina n'omwana oba abaana olw'ebikolwa ebadde bitambula byetubadde tumanyi mu Uganda, otusaasire ekkanisa ya Kristo era twenenya Mukama naffe atusaasire. Olw'okuba kino nkyogera mu mutima mulungi nga sikolokota nga sivumirira kubanga tewali asanyukira mu lumbe lwa muntu yenna. Christian Life Church n'obubaka Mukama bwe yatukwasa obw'okuyamba abantu okusobola okubeera nga babeera mu bulamu bw'ekirokole obutegeerekeka n'abasumba abategeerekeka. Mu mutima ogwo gw'okuyamba, singa wabaayo omukyala yenna oba omwana yenna wafuna obuvune, wafuna obukosefu, wafuna amabwa ku mutima, wasobezebwako, oba gwe omukyala olina omwana katomanyi kyakukola ate tomwanjulangayo mu butongole, tebakumanyi, Christian Life Church okuva mu mutima gwange n'ogw'ekkanisa yeno tugenda kukuyamba. Bw'obanga omanyi nti ono afudde ye taata w'omwana gw'olina naye nga tebakumanyi, bwe tunaakola DNA test neekakasa nti obutonde bwo babuyita nti ani ndagabutonde, ndagabutonde eyo ekwatagana n'ey'omufu afudde, tugenda kuyamba. Kimanyi nti babadde bangi, bwe banaasukka mu bungi nja kujja mbagaye tukendezeza ku muwendo, naye bwe banaabanga basoboka okuyambibwa omuwendo nga kutegeerekeka, vaayo jangu Christian Life Church tujja kuyamba. Kirungi kiri kimu nti ndagabutonde ya Mr. Yiga eri ku file, so tukyasobolera ddala bulungi okutrackinga ne tulaba ab'okuyambibwa. Omuntu ow'obuvunaanyizibwa bw'atyo bw'ava mu nsi n'aleka ebintu emabega, obulamu bw'abantu bukoma, abaana abo tebamanyi kyakukola, tomanyi engeri yakubasomesaamu, naawe ng'omukyala abamu muli balwadde, babasinga obulwadde bwe butyo. Twewaddeyo okuba nga tukola enjawulo, si lwakuba nga tuwagira ebikolwa ebyo, naye lw'okuba nga twagala obulamu bw'abo abaakosebwa okuba nga butambula bulungi. Tusaba famire y'omugenzi Mukama aginyige ebiwundu era ayimirire mu kaseera bwe kati ak'ennaku. Mukama ffenna atuwa omukisa.